kudda akanyumidde bakwati abantu simanyi bakataddeko ebirowoozo. Omanyi gavumenti ebeera n'amasiga asatu, ebeera ne executive lwe lukiiko lwa president, president ne cabinet abo nno be batwala UPDF eri wansi wa executive. Ne wabeerawo omukono gwa gavumenti omulala ogwa judiciary, ekitongole ekiramuzi. Abo be balina kooti zonna okuva ku ndoza kuyegombolola. Ebeera LC1 nabo bebagifananyizibwa kati tukome kuyegombolola okudda waggulu. Abo nabo judiciary. Then ne wabeerawo bano abakola amateeka parliament. Kati ebyo ebisatu eyo yonna gavumenti eno. Olina bw'oyogedde nti kwabadde kwekkakkanya, ebyentala gavumenti yakkakkanya kubanga bw'oba olina envunza mu kigere ng'ekigere kikuluma, ani asalawo nti envunza eno gitundu? Kiba kigere oba gwe wennyini? Oba kyenjogedde okitegedde bulungi nti gavumenti judiciary yagambye gavumenti executive nti eyo kooti gye mwateeka eyo emenya amati. Ekitegeeza gavumenti yabadde yeekubyemu ttooki. Pulezidenti ng'omuntu yakkakkanyemu, tukikkiriza. Era nze kyenjagala naddala ab'NRM kuba be badde basinga ogiwagira kooti eno bakimanye nti okufuna omukisa n'oba n'omuntu nga mukkakkamu mu by'obukulembeze si kya bulijjo. Tetutwala for granted nti buli anajja n'abakola ki? Anaaba mukkakkamu. Mwami Museveni alina ebizibu bye bingi nnyo naye tosobola mujjako kya bukkakkamu. Kakati gwe bw'ona amala gakola, era nze bula mbagamba nnyo bano nti mutukoze bubi nga mukyalina omukisa nga mulinawo okuwaakira alinamu ku matu. Mukozese omukisa ogwo mukole ssemateeka ayinza okutaasa abantu abalalu okujja okutuyingiramu. Bw'otamukola omulalu ajja kujja nga Amiini bwe yajja, tutuyane tutandike okwejjusa ebitakyasoboka. Abaana bazanya mu irreversible regret. Wejjusa n'ebiwejjusa tibikyalina makulu tubikola kubanga walagajjala mu kiseera ekituufu. Kakati nga bannayuganda buli muntu gy'ali twekube mu kifuba. Bino byakwekkakkanya byakwefiisaamuko, si byakwekalambaza nti ffe tulina amaanyi nga tubalageeko. N'abalala bajja kugafuna kubanga nammwe zimwagajja wa Katonda nti mwe mutuukayo mwekka abalala twakola ki? Tukkiriziganye twefiiseemu. Naffe abooludde oluvuganya tulina okwefiisaamu. Nga Dr. Besigye byagambye ku lw'abasinga obungi nze kambeera essaddaaka. Buli muntu abeeko kye yeefiisaamu. Ensi Uganda ejja kutambula kubanga demokulasi akula bukuzi, tukuza mukuzi. Tajja buzinga mwe mutukuvu n'akubawo ffe tulina bye tuyita amasakalamenti. Tera nnyo okwogera akagamba nti kibwatusenga esakalamenti. Kino si kyakubwatuka nga sakalamenti. Bino byakujja gradually step by step ne mutuuka kweyagala nga America kweriko ng'amawanga amalala ag'abagunjufu gakola ki? Omanyi nagoberera nnyo Trump ng'asayininga executive orders ezasooka ezo ebibiri. Naye alina gye yali asayininga n'asika n'omuzinda n'agamba nti omanyi Congress empa obuyinza okuyisa executive order eno n'enkola kino kyenjagala nga simaze kuddayo for approve. N'agamba abaali mu Congress ebiseera ebyo bawa president obuyinza buno nga tebamanyi nti walijja president ayitibwa Trump. Oba statement eyo egiwuli naye kennyini yali amaze okutegeera nti kino kyenkola mpa kubanga sirina buyinza mbadde sijja kukikola. Naye mu bulabu bwange obuyinza baabumpa dda nga tebamanyi nti nja kujja bo baatunula baali president ajja kusooka kwebuuza, ajja kubaako bingi byakonsidalinga. Ono yajja n'ateekako mwala ekyo kikolebwe nga bwe ŋŋambye. Tulina okutuula wansi ne tukakkana. Nze nalabako bano ab'NRM balina NRM bagira people centered. Buli kirowoozo kyonna kye balina bannansi be bagambye. Ebyo bya kituufu. Ebyo bya kyana kitundu saagana kubiwulira nga bannansi baawo. Wateekwa okubaawo akakiiko akasunsuule akategeera ensonga nabe wano kuzikasegerera. Amamulambo bagutwale nedda Kimuyega omuteeka mu nsonga enkulu. Kimuyega ateekwa mu nsonga enkulu ng'ezo. Tekisoboka. Kakati oli mukulembeze ng'odda mu byakyana kito nti people power abantu mwani ne maje bali wano bawikyera ku mambe. Nagamba nti people power ebaawo nga ekirowoozo kikoleddwa waliwo okutegeera. Nawuli asomeri bwetu yagamba. Naye bwabanga bya kupanguluka nakola fuji. Teba people power. Eba mwobu
What to be a statement? Mbamu kusebo kilasi mbamu. Nani mbayo ngampuliriza zomu kubayizi. Naye statement eyo yansanyusa nnyo. Tukola ebintu bingi nga byakyana kito. Abantu abangi amanyi bali kusaidia. Stand tasobola kubana abantu ne bana bawera abantu tasobola kumobilizing. Tayina busobozi mobilizing stand. Gwetokimenti ayinza kuba n'okubanga yasinga. Kakati bwana mobilizing nti abantu be basinga obungi. Tuteekwa okubawo n'akakiiko k'abategeera. So eyo ensonga yeetaaga okuwa ebiseera bannayuganda bagiwulirize bagyefumitirizeeko. Kakati ku nsonga ziri ziwayogerako. Twasookedde ku Uganda eno bagijjeeko obuyambi. Africa yonna ne tututte Uganda as a case study. Kakati Uganda tuyite tutya mu mayengo. Uganda si njevu. Uganda ngagga. Njogera Uganda engaga ng'atunula resources zaayo. Ebyobugagga byerina. N'emikisa gyerina. Kakati ebyobugagga byaffe bibadde biwulira mu bintu nga 3 oba 4. Ekisooka bibadde biwulira mu nsaasaanya ya government expenditure. Ne tulinyisa expenditure talina n'amakulu oluusi. Mbadde mpulira Haji Soweto ng'ayogerako awo naga nti expenditure ya government mu bakozi nakinaki ebeera nga ku 70%. Naga naye ekyo sina kikyamu kituufu. Gavumenti yeteekwa okubanga ekozesa ssente nnyingi okuyimirizaawo gavumenti. Naye byekola yo nga gavumenti birina engeri gye multiplier effect eya expenditure yaffe eyina akakwate nekyetukola. Buli kyetuteekako ssente kirina okubanga kirina akakwate n'enkulaakulana ya Uganda. Sincerely bye tusasanyizaako ssente birina akakwate n'enkulaakulana ya Uganda. Otaddewo RDC, otaddewo diso gisaani. Kirina engeri gye kiyambako okwongera ku Uganda okugenda mu maaso mu byenkulaakulana mu byensimbi. Omuntu bamuteekawo n'aga nti kasita bampa omusaala tobiwulire. Kati oyo alina engeri gy'ayamba ku production okugenda mu maaso. Jjukira gavumenti bw'ebanga tesobodde kuzimbulukusa bajeti yaayo eba terina kyekoze. Bw'eba tesobodde kusisimula byanfuna by'abannansi kuba bannansi bano wansi gye bali ate be bawa emisolo egiyimirizaawo gavumenti. Bwe banaasigala mu kwekujengera mu bwavu gavumenti terina kyegenda kufuna. Gavumenti erina okuba n'obusobozi obukyusa endowooza y'abannansi n'endaba y'ebintu byabwe. Ebimu ku bitutawaanya essaawa eno sinakuba nti kirina ekizibu kiri nti bannansi ebintu bagira bakifuula nnenge. Gavumenti eyinza okuleeta emmwanyi ne basimba ku mbalaza. Tokirabangako nga gavumenti ezireese ne bazisimba ku mbalaza. Gavumenti eyinza okuleeta eddagala ly'okugema abantu ne badduka ne beekweka mu nsiko. Tokirabangako gwolowooza nti gavumenti ereeta eddagala ly'okugema abantu bafuye era ayagala kututta. Biwulire eyo nolaba ekirowoozo nga kyesulize katona bwekitandikira oba kati kino kitandikirewa bepa okwesirikira ng'omugezi oba kati mutandikirewo ono mubisiddimu. Gavumenti eyagala kutta bantu bibeero yeeyo. Era wano wetwali tukuluba mu measles nakinaki Ssaabasajja yamala kugema ssanga lya mbogo oga ejjabi jo gavumenti ebadde egema covid kibadduka ne beekweka. President bwe bamugema nagenda ku Uganda ku social media mu comments empisa eyo mugyetegereze bulungi ng'eringa enkalu baali babamukubye eminulowoota ebyo nabyo byaliwo. Endowooza ya munnansi kikulu bw'eba emunyunguse ebisinga bijja kwanguwako. Waba kati abo abantu betwagala okutereeza bebalemu jo eddagala gavumenti yennyini yakwata n'eriwa Mmengo. Abantu basimba layini Mmengo mu Bulange nga tolina nabo oyinza kubakolako. Nga tolina nakyo oyinza kubakolako. Naye ng'ate bagaanye okugenda gavumenti yebagemye. Abantu ab'ekika ng'ekyo waliwo okuzimba trust mu bannansi. Ekyo gavumenti egaanye kikola. Kakati bino bye tugenda okufuna olw'ekizibu kya Amerika ffe kennyini twetemerako ettaka ffe nga bannansi ne gavumenti yaffe. Okusooka gavumenti y'abano yagaana okuwa omukisa ebirowoozo ebiri balanced nti n'ebyoludda oluvuganya birina amakulu neyesigama ku byayo. N'aboludda oluvuganya ne balowooza nti okuzimba gavumenti bwegwa tibibakwatako. Gibali abalowooza bwebati nti gavumenti obeegwa neegwa byenfuna ntegeze nkambekobuuza katono muzikiriza mweyaziza Bwana Ssekabira
olwaleero ngenze nensirikira nendowooza nti muganda wange yaloosa afudde n'agamba nti sikubanga afa n'ebibi oyogedde bulungi nnyo naye ebigambo byonna byeyogedde ebyokulowooza kulongoosa abantu nti eddagala lyerimu ne mu gavumenti so nebyokulima ndakulaba mwanyi terimba nga sente ziva mu gavumenti tezigenda emmengo olowooza nze mbiwulira kusekabiri olwolumu abopposition bogamba nti tugaana okuwuliriza bameka abaali boogedde objectively nga bw'oyogedde olwaleero kubanza onsanyudde naye nze kumpi ku 100 ndowooza ebeera na haafu siwulirayo yali akyogedde nga aluŋŋamya singa baali baluŋŋamya bo bennyini bali abo abakkirizaamu abavubuka nga bogamba ekyali wano okuziika wasennyiriza bandibadde tebawaba nga bw'oyogedde ekyo kibuulire bantu tulina omubaka abedibani yakakola statements bbiri zonna nga ate zimugyeyo nga mwangu nze saali mwogezi wa bedibani nga kuba yakuba nnyo FDC n'atama naye okutukuba nnyo nakuba Dr. Besigye kugamba n'atubetenta naye evukasi yabeera nga akola propaganda naye yakola statements bbiri eyasooka yagamba nti yali ekwata ku bino ebyokuteeseza abasibe baabwe tituteese nabo naye yasembeyo esinga okuba enkulu yagamba nti yasaba pulezidenti namugamba pulezidenti yes enteekateeka zakugjawo bitongole naye tubadde tukusaba ku lw'obulungi bw'ekitongole ekyemmwanyi otuweewaakira emyaka emeka tugezese nga biri bimaze okuvaawo kino tusooke tukirekewo omukko tukusaba busabi okkirize ku mulundi guno kigezesebwa emyaka 3 bwekinaaba tekikola bulungi okikole kiveewo naye tukiweemuko okumukisa pulezidenti naga nti nkikkiriza yagenda abedibaniga yagenda mumannamawulire oluvugani bamukuba olube luyitirivu namukuba olube luyitirivu tebiriyeebyo fe tugenda kula n'amasajja Museveni tumusuuze mwanyi yaffe Museveni naye nga bomumanyi naye ayagala nnyo ebyakasajja fuba naga kati kambalage nti ndi Saabalwanyi nja kukijjawo nebyo bembadde nga myaka 3 tebiriwo mbagirawo kyavaawo mbagirawo babaali bekaniikiriza bannayuganda babasuula mbizibu tibaddangamu nakunyega ngezaako okulaga nti waliwo bannabyabufuzi abalijja emiwundu ekyo kisobola okubaawo agenderere abalijja emiwundu nga mpuuga era bulijjo mwogerako naawe nkwogeddeko ne gundi okimanyi ti bannayuganda ate babayita kati balabe baggwanga tulina abantu bamwe babayita ate balabe ffe tulina obuvunaanyizibwa nga bannayuganda kubanga amazima tubadde tukibeeramu wano katikkiro nze akasinga na katikkiro emirundi 3 nga mubuuze ebibuuzo naye nga mubuuzanga ekibuuzo ekibuuze namubuuze naye bwe bikwogerwa ku social media obiraba ate ebyo by'abaana bato nseka na busasi naye yatuuka n'abeera ku kaseera eby'abaana abato nga bimutadde ku bunkeeke ne mulaba emirimu egimuweddeko kate ava okusooka omulwadde nga bimuweddeko nga wuli emirimu egimuweddeko kati abaana nga bamazeeko emirembe naye nga biboogera byabuki naye nga kuliko n'abantu boolabanga abali emmere nga babikkiriza nga babitambulira nako kati okukyusa naye ekikulu nnyo kyenjagala okugiramu kyo nti wakati mu byonna okulemerako kintu kikulu n'okulemera ku kyolowooza nti kyekituufu kakati wano mu byobufuzi bya Uganda tugenda mu nduulu ennaku zino batonzewo n'ebyobufuzi bagamba ebyobufuzi nosaasira batuuza ti ebyobufuzi ebyakoma nnyoko tobimanyi ebiti ebyati abanuku baleese ebyobufuzi era ndika 219 ebyobufuzi ebyakoma nnyoko kati ebyobufuzi eyo bivuma buli kasitoyogera ekitali kyabwe lindirira nga bakuyisaamu eggaali bakunoonyerezaako okuva ku jjajjaawo yasooka ne bamanya nga data bamuyina ne balyoka bakuvuma nga bakuvuma balina information tewali kye baba tebalina era tunze bangi njogedde nabo ngenda ku mikutu egy'enjawulo naye kasi toyogera nti ngejje mukikuttemu wano wakyama nga bakutunuzaamu amangu ago nga balina gundi ebyuma byamaanyi nnyo information nabagikuŋŋanya ne bagitwala ne bagituuza wali kake nibatuuka bakutandikawo ne bakusesebula buli wamu naye kati ebyobufuzi ebyakoma nnyoku nga bwe babyogera bisse omutima gw'abannansi jjo olunaku lwa jjo onalebo wawusiro east segona medal yagambye nti Uganda eno eri mukugwa mu ddubi kubanga abategeera basazeewo okukakkanya ku maloboozi gaabwe ne basirika ne bawa omwagaanya ababuyabuya okuwanika amaloboozi
kakati bano abategeera ku nsonga eno singa baasirika busirisi ne batagendera ku ndowooza yaabwe ne baagala okuwa ababuyabuya omukisa bo boogere bye balowooza, obuwanguzi buno tetwali butuuseeko. Simirale ne mu society mwe tuli, abantu abanoonya awali abasinga okuwulirwa be basinga obungi. Abantu baagala ki? Abantu baagala ki? Nebadde eggulu nakulweggulo nabadde kaawe kalisizo mpaka yali awo ubundi kulotala awo wabadde olukiiko lw'omubaka nalaba Fortune Rose. Kakati nagenze bukyali netuulaawo nensirika kezi ne bajja ne bansangawo bonna abayambi beyo kabonna balabika nga abeeraliikiridde nonya ekyawo olumuna yekikale obalaka ki ononye naye olukiiko bayisa abantu obadda bayita abantu bonna kakati nga bo balabanga nze atasaanidde kubeera oba sirimu nange simanyi naye bebaŋŋambye yangazaawo kulaga nti bwe baatuuseewo omubaka yagira ku tiketi ya DP era kyekibiina enyuma mwekirali era kyekyamuwanga abavubuka nga basatu banana bamuja ogira ku kaadi ki nasooka yogere ogira ku kaadi ki n'awalirizibwa okwogera ekigambo kye nalabye nti no nti byobufuzi bye bikyabulamu era mwana mutandi kati bw'omala okufuuka siniya toyinza kubanga okyalijuza ekyokubanga oli muto ekyo kirala naye kati asambira mu Premier League. Omanyi lwaki bannabbi ba Katonda bafuna obwannabbi nga bali mu myaka 4 kudda waggulu? Sikimanyi kati nze nkikugamba oba obadde nokimanyi kiyiga obuvunanyizibwa obumu ate kati sikigamba gwe wekka nkigamba ne bana abali ku mpewo abawuliriza obuvunanyizibwa obumu butambula n'emyaka. Yes, kituufu nkikkiriza era oli tabanga olwokuba bamuwadde tugambe ki mbadde nagamba CDF ne bayinza okumpandikako kyakulabiramu nti oli wa myaka 18 bamuwadde obwa CDF kati mulwafuuse simiya nedda simu akyalinamu amampaati g'akavubuka. Kakati ono bamutomezeza nti Kyagulanyi agira ku kaadi ki kakati okyogera ku laale bwoti kati bw'onaabeera ogyamugirira bwoti bagenda kutomeza ebirala biki bingi okugira ku kaadi ye si kyenvumirira naye oli okusonseka ebibuuzo ebirani coordinated naawe nga bw'obiddamu oba ntegedde ekyo si kya bukulembeze. So oteekwa okuba ng'osoose n'okakkana bulungi n'ensonga n'oba ng'ozirina lwaki ogenda kukyusaamu n'okyusa ekibiina. So sikugati kulaale babaddewo nga bambuuza basibira ku ya Kyagulanyi teŋŋenze ng'oli mukulembeze oba gwe bakulemberwa. So ekyo kye kissa Uganda. Kakati bino gavumenti ya America byetutaddeko etusanze tuli babisi generally ng'ensi ng'ebirowoozo by'abakulu abaali ebuuziddwako ensonga baabuutikirwa. Omulembe gw'abakimbiye gwe guli ku stage ayogera biri. Kakati ne gavumenti okufuna obuwabuzi obutuufu nga pulezidenti kizibuwala kubanga abaali badde bawa obuwabuzi munnanga amaloboozi gakola ki gaabuutikirwa. Ntokera bamu baabasaanya nawo bali eyo bavundire eyo ni mabega wa fuliji bene empunyire eyo abamu bawunyire eyo mu mabega wa fuliji nga baabafiisa ate bye baali badde bayamba pulezidenti okutuuka ku ggwanga bye twagala. Ekyokubiri, Uganda nga bw'ogiraba ng'amateeka ge tufuga tugatambuliramu bitege kubanga amateeka ago ge gazibikira ebituli ebibeeramu okubba ssente. Amateeka tetulina busobozi bunoonyereza ku babbi ba ssente ne tubakwata ne tubawangula. Be tukwata tubogerako mu bintu bya kubuguumira bubugumizi naye nobona Chairman Bahati wano wati bamuyita commissioner abya chairman byatuba commissioner Bahati RCC ne mugamba nti kati bakutte ono mubaka namuzi mayinze nze banaye bwe mbangongojja mmando yabanyigirizibwa mu nsaasire oba waye n'alemu yanyigirizibwa tojja kunsanga ate kuba gavumenti anyigiriza okuwopeso n'anyigiriza tikisoboka. Yokola ne Kasolo bwe bamutandika omujjotekako ebikyamu ate nali ku ludda lwa Kasolo eyatwala ne ku poliisi emisango gikyaliyo mulimba naye nze ndi ku misango so bwe ndi ku bbeeyi byaka